Okay, bassebo ne bannyaba balungi mugamba mutya. Muje baleke emirimu. Tuli mwezi mupya gwa December. Nakuzo omwezi 5 mwezi gwa 12 2025. Amanya mbeera nkose eki president we Masaka City. Onaku nno olwaleero nno lw'amaanyi nnyo. Era lwansasagge. Leero nabitaddemu nnyonyi. Nalinnye ennyonyi kugenda Bulaaya. Omusajja gwe nnyina wano awunya mafuta ga nnyonyi. Muva Bulaaya. Nze nga bulijjo mbeera nkose ekiwo president we Masaka City. Kansooke mbawo omugenyi wange asooka ababuuzeeko taata. Sooka obuuze ku batulaba. Musiye mutya bakulu omwe bali tufollowinga. Amanya eddoboozi Sharifu Matovu Junior. Oli mutabani wo azannya firimu? Linya Jesse. Anti kasaba ulira Junior baba manyi ozannya firimu. Jesse linya inki name. Ate banya tukuba ne sente. Yeah. So bannange eyo mugenyi gwe nyino olunaku olwaleero. Musajja avuddeeyo ku kyeyo. Ennyonyi ye yazifuula bugaali. Nange njagala ntwaleyo ko olunaku olumu ambuulire ebibeera bibeera bite eby'ennyonyi naye. Ebyo bitambula bulungi kasooba nga olina ekikututteyo. Era nga omanyi ky'oyagala. Bigenda bulungi ng'omanyi ekirooto kyo ky'oyagala ogobanga ggwe. Bw'ogenda oyagala bulamu bwakudigida era odigida. Oyagala bulamu bwakuba nti nina kyengezo okukolayo nga kuzimbawo ebito era okikola. Nina n'okudigida gye kuli kungi. Ekitegeeza eri amabaala gye gali paka Kyegenge. Paka kuwulira bubi kisinziira ggwe engeri gy'ogenda okumanijingamu ssente zo. Lwadde ugamba nti sale wange wajja yenna ngenda kumulyamu. Nakola eziddako abaana balizimba mu Lwera. Bimaama gye biri. Abagala babifuna bimaama biri bya bbeeyi munnange. Bya ssente nga mmeka? Sijja kulimba kuba ensibiddeeringiramu. Naye waliwo abayifoolowinga ababyagala. Kati olwo embeera bwekutuukako wano. Ebyo sooka okwejjamu nga gwe nosooka omanyi kikututte. Walaga nti after saa ndagenda nkoleko kino. Gye bali nga obitegana aba wali nate tobitegeera. Naye kasoma gwe embeera ekututte just kuba ku mulimu okwo ogenda ku famire yaawo kola biddako. Embeera ye eri eti? Just mbeera ya budde kati buno tuli mwezi gwa December. Empewo eba mpitirivu. Era abaana ba Saudi, Qatar, Dubai bakitegeera Oman, Kuwait. Mpitirivu nnyo. Ne kasoma omanyi ekikututte. Empewo wazini muzira, tsunami. Empewo ng'ola empewo y'abaana ekiro. Era ejja mpitirivu muganda wange. Kale n'obunyogo bulina okuba ne jaketi. N'okuba ne nenga ekyo kizibu muko. N'oganga olina ky'oyagala nga ggwe. Okiyitako. Ki ekimeekingisa okuba nti kizibu? Challenge ziba mpitirivu nnyo. Challenge mpitirivu. Ddala bano abasajja bwe tukola nabo. Some tusobola okukola n'abantu mulimu countries janjawulo mubamu aba Bangladesh, mubamu aba Nepal, aba India, aba Kenya, aba Misiri. Kakwanti obunamu obuzibu busajja busosola. Busosolera ddala. Era kati olina okuba nga oli solid kitegeera. Busosola ne kati. Kwanti omanyi naye olulimi tewalutegeera bali. Kati olina bw'ovuma olulimi luzungu lwennyini quality. Kitegeera oba bugenda kuvaako. Nenga kasoma ya dwimu y'ekyeyo oba ogenda kiyitako. Lwakuba nti obuzibu bwe tufuna ffe nga bankuba kyeyo challenge eziba empitirivu. Bw'osimbula wano ng'ovudde wano e Uganda. Buli muntu yenna abali wano Uganda aba amanyi nti gwe omuntu ali ku kyeyo tofuna kingi nenga si we kiba. Ekyo kizibu ekyo okwewaayo. Kasoma ekikututteyo osobola okuwangula. Era kasooba ng'oyagala nti byakusanyuka gye biri biyitirivu. Kakuba biri expensive. Ente white taxi nga zano ti Kampala kyebando. Era otulanga mukungu. Tebalina bo taxi oba just otula mu taxi gye zine nga season ezaffe ez'ebikuubo. Ze zaali z'abasajja baakolamu. Obeeramu omu. Mubeeramu bangi mususwa mbasatu naye nga tebateeka kabindo ng'akawani Uganda. Emmotoka zaffe ez'ebukomansimbi. Ez'ebukomansimbi kalangala ezo tezibeera. Kiwangala kasensero tezibeerayo eri. Era obulamu buba bulungi. Kasoofuna salale. Salale kasitaatuuka bw'ati. Ogenda manya kwegenda okukolako oba ozimba ng'ozimba oweezaako famire yo ng'obulamu butambula ng'ate otandika ku pulaninga mwezi gujja. Ninga bitama kye ngamba abantu tusobola okujja ne tukolako
netugenda tukuba ekyeyo kwa Uganda nawo Uganda bukimu kya bbeeyi era wano mwavu nnyo kwa ne bagamba nti bagakuwa omulimu gw'akakadde wano mu gavumenti yaffe olina okuba nga wasoma Uncle Seeki era ebitabo bayinza okugamba leeta ebitabo twali kuloola enamba naye netundubaali ssebo bwebanga bamala mabirizi weekityo ne kati era omukozesa atandika asobola okufuna kamu 3 kaso planning ekiddako ukasoma kimu dwimuyo so tukize ebirooto wano omwana wano akufuna emitwalo 6 kati kangeze emitwalo 6 kuzimba ennyumba guba n'okubanga oterekanga 5 kwa kati ebintu wa wano transport wa wano bukimu kya bbeeyi kisegeera ogenda kwagala oguleko ennyama eyo era kagambe ankose kiteba kikulimba teri muntu ali wano Uganda wano Kyaddondo ayinza kukubwira mbeera mukulu wa Kyeru gy'ayitamu ng'anoonya ssente z'okukyeru tubonaabona si bawala si basajja olwo biki ebisinga ennyo babonyaabona mbeera ya budde n'ekirala emmere yawe yaffe ye Uganda yano mbeera ya bbeeyi era ojja wano tuyinza tuluna ku muceeri kwanti wano gwamaka okibigitegeera naye n'ogweri koko bitegeera ziga nti ziwangeeza wano Sseggwanga nti ziri fresh osobola fresh ne frozen ate kale olususu ziba sinkulu ekitegeeza eriba zaawulamu ebika eza fresh n'eza frozen yes ate eya frozen production date ebeera ya 1 year ng'enkoko emazeemu omwaka mulamba mu firiigi nga otugamba nti soda alikawo mu firiigi beeri ebeeramu emazeemu mwaka mulamba eti firiigi tezikola nawe wano osobola okugamba kanfumba emmere yange ya wiiki nyina bakyali bange ssebo emmere bafumba ya wiiki babugumyako mbugumye obulamu bw'ekyeyo buzibu era kyegamba omuntu enaali wano e Uganda ng'olina omuntu wakusindika ssente y'ekyeyo kwate olungi era omuntu omuwe respect kuba abaana bayita bulumi obw'enjawulo mu bulumi obw'enjawulo nga banoonya ssente kuba olaba misasa eki otuuva ku mulimu nga mwina mukono obwana bw'omulumu nendala nitabaana kubanyiga ng'embeera yokka yeekunyigiriza nenga si byangu ate ntisizaamu nti enkoko ya mwaka mulamba osobola okuya ku fuleesi ne fuleesi baya bbeeyimu kale fuleesi ebanga ya mmeka kisinziira gulamusi kuba ebizibu bya mu gulamusi tizibana nti babipima mu kiro ebintu ebyo byagundi bya gulamusi ebyo ng'ebyo kugeza ng'oyagala butungulu ebito babipima mu kiro si ndogenda nti mumpe ennyaanya za 2,000 nedda ssebo wadde bapima mu kiro nti mama nakapa akatungulu ak'ekikumi tewali katungulu ka 1,000 bye biki bateeka mu kiro ku miizaani erekeze mukulembeze w'eggwanga biri byatupimira emmere ku miizaani yali eri maaso gye tulaga weebale nnyo abamuzaala ne bamuzaala naye nga ye yali akimaze okukibala yali amaze okukiraba bakuba nti ne bakigoba abantu naye nga nze kyeŋŋamba abantu bonna ofuna kwata ku mukono oba muganda wo oba wafamire yo omuntu yenna oba kuwoza sente osobola okugenda ku kyenookola lwakuba nti ate ekibi ekibeerawo ba agenti baziba beesiikwa misasa eki agenti aba ne visa 3 n'ayita abakozi 4 n'agala kubaliirako yes abakozi n'agamba mujje mukole interview ffe twabonaabonako ne bakyali bange gye bali eyo nga tunoonya visa ne tukola interview mpitirivu netuogoba agenti agamba next week sure mugenda kufuluma netwamala kumpi olomusenza emyezi nga 8 nga tetutambula naye ng'agamba visa egenda kufuluma wiiki ejja nga nawe oddamu ku maanyi zokoze n'ogamba kanzire budde wonna yina linnya ennyonyi naye nga bitambula bulungi sofa kasomanya ekikututte kasomanya nekyoyagala nga gwe omuntu ne weekiza olugamba nsobola osobola okuwangula kati kyanjawulo ki ekiri eri kyewalaba eri ng'okigerageranya ne ku kyeno n'ogamba nti bali abasajja baatuleka ebyenjawulo bingi nnyo leka okugeza enguudo sajja bakola enguudo zaabwe enguudo nungi bakuza wano naawe ezaawa ne zirimu ebinnya era tosaasanga oluguudo lulimu binnya era nolubeerawo tosaddusa nsajja batereza embeera ensoko beebaza muloka 635 niwa ne muloka ezibeera 2 ate olina osasula Ntebe Road sasula fiite okuyitawo bitegeera bwereere sajja bakola esente zaabwe bangi Mukama abawa ni naffe tusobola nga twekkiririzaamu
Ate ekintu ekirala kyolaba eri nga tunoga nti era abasajja baatuleka byantambula nga taxi tulinya Land Cruiser tusalinya zino ezammwe zikigegesi maya drone tunyamu kaza bei mukaza nezivuga ababere zetubeeramu zetuzanyiramu zemutambuliramu zetuzanyiramu nenga obulamu butambula kasomanya ekikututte kyekyokka olwadde ogamba nti kanzikole omwaka gumu nzire nzimalewo nakuba nti alina abantu abamu betusindikira sente batudisappointinga omugamba nti kola kino kola kiri ye nakola ebirala ne kasoozuuka naawe tandika kukola bibyo naawe neera abantu abali ku kiwu nduza 100% bakomonga abantu baganga bali bakyali baabwe abamu ayinza osanga alinako emikwano mitono kwa because omuntu anabaga buli mwezi agambe so kompeye 10,000 nenga nawe oba olina dream era nkiŋŋamba abantu bonna nti omuntu obaga kusaba omuntu wakyeyo sente mugabe tayi myezi nga 5 kati tuli mwezi gwa December mugabe nga gwakuta omugambe kukuta nkwezi okuja so kompeye 3,000 abajja kuteeka mu pulaani kwe eri bukimu bisasi kyambulira mu pulaani bukimu omwana abakipulaanize kati ojanga nti ogwa mu ddiiro era n'abaana abantu abafaano baba batukola bubi nnyo pulaani zaffe baba zirinnyamu kwerimba embeera eri nzibu nnyo obusajja buyomba obusajja buboggola buwandula nenga tolina kyakujja ogoba kimudduyumu ogoba birooto kasoma ekikututa ekyo kyokka ankosa ekisobola okukola naawe osobola oba tugende nga tugenda kakati olwo contract eba ya myaka emeka kisinziira contract esinga ya myaka 2 naye kati ffe kampani yaffe tukamu ne bakyaliibanga abamu contract toga nti sayini nga contract endala okola yesi bagaba ID bagamba nti ID yange weddeko ngenda waka yesi oba ID okasewe olaga ndi akugonga nga ntugani ngenda mu vacation bakukkiriza ntusayininga contract yesi mukusooka nu ku office bakubuuza ebibuuzo lako nti okola paka weyagalira so kisinya kali kampani gyoba olimu nikifa kampani yaffe ennungi bambi sikirinaako buzibu gwoko yanoga nivudde mu vacation kati kanzireyo ng'olumba ng'era ng'okakkala byawe wennyini woobadde ng'okakalabizaawo tebalina buzibu bambi kale mulimu abantu abalungi n'ababi kinga n'ono Uganda Uganda mulimu omuntu omubi n'omulungi ate n'emirimu ki egisinga ennyo okukolebwayo nnyo egisinga okubaayo ogeza ffe mu baddugavu nga sekitegadde bangi ddala bana Kenya ate emirala emyasi sekitegadde ensinga nnyo okulaba mu baddugavu poza nga baganda baffe abayawala basista baffe babeera nnyo mu biyumba ebyo kati nabo wabanga bano nti basikaali nti nno kuma geeti eyo bajja siba tubabutuuzaawo ku mulyango eite weli yakubba ayingira obwana Uganda olimu omukono gwe ogubba bayinza okudipootingirawo seite bagaba bintu byakubba bambi kwasijja beri balina amateeka gawe tosaasanga basirikale ngawo nga bakutte emmundu ate emmundu yakibuntu atalina dde akaso omuntu atalina dde akaggo teetaagisa mmundu era noba okoze omusajja n'agamba nti sebo mukama wange ndi police officers mbadde nkwetaaga ku poliisi nowetwala nawekka ne bakunoyaga nkola statement ne wano asooka kukubangwala kisegera naawe ngwala esooka okunoza ate tosaasanga kwana osanga abasirikale nga balina emmundu ng'ekomerero nalina wano amajegere naye tebisoboka sajja bateeza ensi zaabwe bambi mukama abawa naye naffe tukisobola wano ki ekikyasinza otusibamu eyo embeera kulembeze yekka singa ataamu buli kimu kikyuka kana olaba enguudo zaffe si nnungi binnya bingi asuubiza ne batatuukiriza omanyi n'abafuzi batulimba nnyo tukolere ekkubo ly'omubisi gw'amata katumulinde kino ekisanja ekiddako tulabe era tugamba ngenda bakolera ekkubo nga lya mubisi gw'amata nebuuza ekkubo nga lirimu omubisi n'amata eriti eryo liri mu ggulu liri muki so webito webiri kati birungi ki byofunyeemu nga ggwewo nze birungi bingi nebaza Allah wange nti alhamdulillah kuba nagenda sina kyalina kati ina wentuuse naye kyengamba omuvubuka aje tukuba akajje ofuna kwata ku mukono oba ozeewola naye tobba batotunda bibanja ko osituke ne bigaana bigaana nkuseeki bigaananga nga obitegeera naawe notuuka nga osewedde kisinja kampani tukampa kampani nga ndo mweguweddewo ne bagamba tudde Uganda nga mpisa toyina nenga nze sina kino katonda wange mwebazebaze nti weebale kati omuntu ng'ali eyo
ngayagala okujja ebweru eyo bintu ki byogamba nti kino n'ekino olina okuba ng'okirina kuba abantu abo baba bannyawo fasi olina okuba ng'oli mulamu nga tolina akalwadde ka siriimu abasajja tebaagala bulwadde bwa siriimu kozi kirimu ensi nga buki ka siriimu kati mulamu tukuba bulungi akagimu kamana atubulesinga tusobola okukula kasoma ekikututte kuba neri obulwadde gye bulisemu yes kasoma dwimuyo nti njagala kino okikola akuba nti kale ffe abantu tusindika sente zaffe batumenyamu emitima yebokka olina bye wali olabyeko nga wazimusindikira oba oluusi mikwano gyowe gityo kati osozanga abantu naye tuveeyo abantu naye abamu kale si bangu osisindikira nnyo abantu sente oga nti kola kino kola kiri ng'ali ali ku bibi ate asikola mbyana tukalaga atombuza na balance gweza sente kati obubeera gwe obuka obusinga ogamba mukama Katonda terikuwa tali ku bunukwa ate lino nga kigambo na Uganda ali wano tusobola ntukuba akaji tusobola okukikola wekiizaamu okitegeera kati ekitegeeza omuntu wabanga ali eyo ebweru akasente ke akeeterekere eri oba afune ku akawunti kwakassa kyeka kisinziira kusooka teeka mu accommodation nejja omuliro kuba ebizimbe bijja bulijjo oba milioni kino kimpuuga milioni 5 ezijja omuliro oyinza okugwa eddala okimanyaawo ne kati woba alina mukono gwo weesiga gw'osogamba nti kiti nja kukola kino oba kayingeseko okuzimba akayumba ngaako kuba muntu wali ku kyeyo akasooke nkuteekewo akaki ogenda oteeka omutwe nga ntuuse e Kampala n'agamba kati se mukama wange omanyi nkuba kyeyo yenna buli nkuba kyeyo ndaba bali mu bawanga g'Abawarabu abo baagala nnyo basisita baffe ne babrother baffe ti omuzimbi ogeza nti okuzimba n'agamba nti zimba teekako bulooka emu ajja omukuba ekifaananyi giwe nti ogimuweereze naye ebiseera ebisinga ozikozesa zinagayita ku bifaananyi ebintu bitumenya nnyo emitima ate ng'omuntu yenna ali ku kyeyo kasoba agamba nti gye nozimbira akanaabiro kange noteekako bulooka 10 n'ozimuka ekifaananyi addamu amaanyi kitagamba ekyenyi kyagamba naladdeko bulooka zange ezo 10 kanyongereko nkube nekine plaster yes ne nga bitambula bulungi sopa tebina buzibu ekingo mu Uganda abaddugavu tekkiriza tusobola okukola kaso obeera ng'oli musajja mukaka era okulwantibagolola tebatagala tebagala bintu bya bikonde era ebakwata kuba yinza okudipootinga oba okusiba okulwana naddala okunywa omwenge obakwala n'akacupa nga kusima kano katolire simanya ambiance deportation center kale basobola obutagoba ndi bagobe mu nsi eyo naye bakwansolinga kampani yegoba kati oddamu okudda Uganda oba tolina connection mikwano gye Uganda nijja mufuna omulimu ewalala oba tolina connection yonna kuddamu otandika buvuga boda onako bw'amataffaali ku kyalo kisinja sente z'oba ozikozesa n'omuntu yenna kasoba ng'osevinga kitegeeza eri teri ffujjo eri mu kintu kimu kukola olwo muzuukuka ssaawa mmeka kisinziira mulimu gw'oba okoze yes n'abakyali bange abakola ekiro waliwo abakola emisana kisinja kale kati embeera yo dijja sekyuka bukyusi embeera ya budde eri buziba mangu ate bukya mangu nosanga ensi kati ng'ezimu kati nga Kuwait kata oba ne Jordan simanyi embeera ya budde jesi ssaawa ze zimu ne jesi bikyuka mbeera ya budde bukya mangu alina buziba mangu kuba nzigenda nogwera ssaawa 12 mister ssaawa 12 nakapiira kasobola okutandika nakapiira neeri eri babuzibya mutagaba gaseko kkuba naye nga abasajja bakola ensi zaabwe era enguudo zeeru saa nti enguudo zeeru za mu kyalo wano mu kampasi ziba naggaga zibayita z'Entebbe road naye ezeeru ez'omu kyalo abasajja bakola sente insurance bakuwa ne wano wano insurance olowooza ni abantu bazigaana mbadde sizimanyi tebaweze weziri naye abantu bazigaana bali bagana kweta ya health ebyobulamu nga yabuwaze naye bagate mutumanyiira naye ng'ate abantu erudda batuufu kubanga ekisooka anaasasuzaayo kyatakola emisolo egiri waggulu n'ate ensi ezisinga ng'oli munnansi ate oba osasulira kyoba oli munnansi tusasula omusolo misi wane waffe olaba kati abantu bajjula gamba na NSSF nti tetumusasula naye wakubadde nti bo balaba NSSF at least yali yaddeko naye nga mutuufu olaba ekyamazima matuufu life insurance yandibadde nkulu nnyo mu buli kimu kye tukola tuba twagala naye embeera Junior tosobola kubanga oli wano tolina kyakulya olya gambye buli lwakuba olina oteeka ali omutwalo gwa byabulamu ate soga kansooka engulye mbeera obulungi then nagenda n'ensasula omutwalo gwa health kati wali obuzibu awo bwokka tegeeza bbeeri ewaabwe bbeeri buli muntu bali insurance buli muntu oteekebwa kwena insurance ng'olinayamba kampani
insurance otuka butezuga nsi Mr Gundi gendo fune dagalo gendo booking appointment otuka ono tunoso kutwama katone bakola kuba kubuze kikuluma kyonna bugalungi bulungi abasawo bakwana bwe Uganda bakuba kubugulira neri kake akaba kanje ogera bulungi necho kola sometime amayiro agamo obudomba izuga bebyo kuli bagaba ebyo no wane Uganda wano waje wano owekibobe waje wano wasi Gundi yakikola ono mugenzi Segirinya kama musasire bandu musajja oyo mirembe ekitegeeza kati nammwe eri babateeka ku life insurance oba go just body company ebikolako nga company kasawo yane ID ilo tukodwele osobola kubuza wezi ID ng'oyiwaayo bakubuza insurance abakolako bulungi mu bulamu butambula yes era abamu abaana wali abadoji nga lugeza ngaba Nepal ba Bangladesh bwe bato bagamba ngina mudwairo jesinga baze kimu kuwumula bayite mpeke nga yiwa mukasasiro jesinga bala kuwumula mukwale ikampani zimu nga zikozesa zenyina abantu be participating abantu walo bano abazimba abo omba wa respect abo bakolera musana abasajja obolaba era omuntu ena ali akasente k'omuntu ali ku kyeyo sonya mukama na akusonyiwa abatali musonyiwa kono mugamba nti akusonyiye wadamu nakola akasente ako abaga kisingali wanayo musono yanze mabega embera yokyeyo nzibu nnyo nzibu esoka nambeme ebyokulya tebitegerekeka olumere biki ebisinga okubeera ennyo ebyokulya apart from eri enkoko biki webi anti ebintu biri bya bbeeyi ebijanyo bya bbeeyi Africa beans ebijanyo bya oyinza osanga paketi kali mugumu kitundu oba gumu bbiri akapaketi nga mulimu ati kikuponya kimu n'ekitundu kitegeera ebinyeebwa bisinziira awo n'ekinyibwa kiba kya bbeeyi kati amatooke era omuntu ali amatooke aba oladanga nga ddooni olaba Africa beef oba olina okuba nga oli ddooni nnyo amatooke gugameka amatooke ati bapimira mu kiro sasa tu gayinza okuba mwana gaga mitwale ena kati oyinza okugayita kuguza ogula kasawo k'omuceere era akawutusa kawunga kano akabona kafe super ka number 1